but team ya Bobi Wine ngekoza account ze be bajjeyo oluyimba ekyokubiri kituufu Gravity wabba oluyimba kakati point of argument ziri mmeka biri zokka mpulira bibyo nga tugenda nga tukozesa post ya Gravity mu buntu Gravity mutuufu first of all Bobi Wine is a leader Gravity omutujju yafunye eddaba abawolereza yafunye eddaba balooya mu nsonga y'okujjayo oluyimba lwe ku YouTube kyannaku nti abawolereza be yafunye ate bannamawulire munnamawulire olina okuba ng'omanya emitendera egya YouTube copyright ku YouTube teyeetaaga muntu nakumala kuddaawo nti abeere nga alwana lutalo na muntu mulala yenna kasita oteekayo content ng'alina akakwate ku omuntu omulala ng'afaanaganamu kitegeeza nti bwe baba mujjayo direct YouTube channel yo bwe bajjayo oluyimba lwa Gravity yataddewo olukongolo ku Bobi Wine ng'agamba nti ye agenda mu maaso n'okumunenya ng'omuntu nti yajjayo oluyimba lwe ne weebuuza nti yagenda odduta ye yali taluwulira nti nno lufaanaganira ddala n'olwa Bobi Wine abawolereza bagamba nti Bobi Wine yakoze ensobi nnene kubanga Bobi Wine leader aleke omwana naye yeeyiye alye mu luyimba lwe lwaki alulwanyisa nkugambye nti aboogera ebyo be bannamawulire ate nga bwe bandibadde bamanya amateeka ga YouTube wa weesinzira okuggyayo content w'omuntu oba okumuleka ku YouTube eyo team ya Bobi Wine ayinza okutaba not Bobi Wine practically but team ya Bobi Wine ngekoza account ze be bajjeyo oluyimba ekyokubiri kituufu Gravity wabba oluyimba kakati point of argument ziri mmeka biri zokka mpulira bibyo nga tugenda nga tukozesa post ya Gravity mu buntu Gravity mutuufu first of all Bobi Wine is a leader ayaspiranga kubeera ki president wa ggwanga tosobola kudda kuyanga star ali mu kukula ali mu kweyiya ate n'omukuba ekikono kitya ani yanga star tuli ku Gravity muganda wange Simo official osukkakaawo okutegeera saagala mu mwago guswaze mutwego njagala nnyo ebigambo ebifuluma mu mwago bikwatagane n'obwongo obuli mu mutwego naye ssaawa eno ddidde omutwego oguwummuzza kaakati okozesa mu mwago buli ekifuluma mu mwago essaawa eno wallahi kifaanana ekigambo ekitali kirowoozeeko okubawo bukubifwa obwongo obumye omulimu ogusengejja ebinaayitira mu kamwa kubanga ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti bwongo yaasengejja ebinaayitira mu kamwa y'ensonga lwaki omulalu ne bwawemula tosobola mumutwala mpanga nti wuuno bannange awemula abaana ku kyalo kubanga obwongo bwe tebusobola kusengejja kituufu kirina kuyita mu kamwa ke naye ekinnuma ennyo omusajja ono mugezi lwakwesiriwaza ate nga nze nnyiigira nnyo omuntu omugezi eyeesiriwaza sisobola kunyiigira muntu musiru kubanga buli butonde bw'okubeera omusiru gw'ate amagezi ge batagula ku dduuka anaagajjawa naye ayogereko ku kyamagezi naye omuntu alimu ensa omuntu omugezi nga Simo gwe mmanyi okwesiriwaza ate kiba kimpisa bubi nze Simo nkulabye emirundi mingi nnyo ng'oyogera bitajja nsa ebitajja mu ntegeerayo nze gye mmanyi obulungi nti esaza obwongo wabuddira n'obuyiwamu ggalani y'amazzi bonna bwasaanuuka tebukyakuweereza bulungi obwongo wabuteeka mu busibe wabuteeka ku nkondo kaakati mu mwaya yataayaaya takyayogera awaluka buwalusi buli kyasanze kyafuluma mbadde nkusaba onoonye obwongo bwo gye wabusibira ku nkondo obusumululeyo busobole okukwatagana n'omumwago otherwise mumwago asobola okukusaanyaawo omanyi ffe aboogeza abantu batwagalako mutwe kubanga omutwe gwe guweereza omumwa ate nga ffenna tukimanyi nti ensi eno yatondebwa ku kigambo Katonda yagamba bugambi nti ensi ebeewo n'ebaawo omuntu abeewo n'abaawo ebisolo bibeewo ne bibaawo ebibira bibeewo ne bibaawo ennyanja zibeewo ne zibaawo
ettale libeewo ne libaawo kitegeeza nti kigambo w'amaanyi nnyo asobola okutonda ate asobola okusaanyaawo bw'aba kigambo ye yakkola lwananga nnyo omufulumye ng'omusengejjeza otherwise asobola okusaanyaawo ekyo ekizimbe mwoli mu kwogerera bakiyita masengere kyasondebwa baganda nga kiyitibwa mu nkola y'ettoffaali naye baganda bameka gwe boolowooza eyo balandiroodi be bagoba mu mayumba bafuluma mu nkoko bayingira mu bunyonyi tebaagala kweramba balandiroodi baabwe babalabe babalimbye akaseera bakooye n'ebirimbo bibaweddeko naye nga tebasobola kujjakaawo ku masengere nti ndaba kino ekizimbe kya bwakabaka bwa Buganda ate nga nange ndi Muganda nze kikomeko neddira njovu muzzukulu wa Mukale Kambugu mumpeeko wano akazigo nteekewo famire yange lwaki mbundabunda ng'obwakabaka bwa Uganda buyina ekizimbe tekikoma kubeera bubeezi kizimbe wabula kye twezimbira baganda bameka abajjawo ku masengere nti beebakewo bajje nno beebakewo nga basabye naye eri ekibuli bameka waliwo abaganda abaagobwa ku ttaka mu Lusanja kikyonco atali mwana wa Buganda yawamattuka yonna gye yawamattuka najja mu Buganda n'agoba abaana ba Buganda ku ttaka n'asuula ennyumba wansi ng'ojja nti musisi yazisudde n'asaawa emmere yaabwe abaana ba Buganda olunaku olwaleero basuula mu mifulejje nga kazambi basula mu bigoma ng'emisota beeryankuta tebakyalina wa kusula kubanga ennyumba zaabwe zaakonebwa mu Lusanja tebakyalina wa kwebaka ennyumba zaabwe zaakonebwa tebakyalina kyakulya ensuku zaabwe zaali zigudde akaleka zaasaayibwa bamekaawo abajja nti ndaba wano Buganda waffe tuli baana ba Buganda omugwira tugobaganyize waffe tusule wano ku masengere ndaba waliwo ebizimbe ate bye twasondera ssente nga tukyali bulungiko kubanga omuntu alina amaka ng'alina n'ekyokulya akasente aba anoonya kanva ate envanga ennyama etalimibwa envanga ebyennyanja ebitasimbibwa si ebijanjaalo kubanga baalina ettaka kwe babirima si kawo si jjobyo si sunsa si bugga abaana ba Buganda babunga basula ku streets basula mu mifulejje basula mu bigoma bameka abajjaawo emmengo mu ngeri y'ekibuli tindaba kino ekizimbe kyaffe kya Buganda ate nga yeffe Abaganda abakisonda tuteeke wano oluba waliwo omusajja baamuyitanga Ssaalongo John yasomanga ebirango n'abyanamyawo ku kyabba somanye ekyamugobya oba okolera ekitongole ky'otamanyi byafaayo byakyo Ssaalongo John bwe yafunanga ebirango oba CBS bwe yamuwanga ebirango management bwe yamuwanga ebirango by'alina okusoma ku mpewo omwami yeeko alanga mu mmotoka ye ennamba UBJ ebuze enkya ya leero yaggiddwa ekasangati agirabyeko ekirabo ojja kukwasa ebiri omwami katanyoleka abika muwala we Fauziya yafiiridde e London yagenderere awulidde tegeeza kubako ab'emikwano n'eŋŋanda naye Ssaalongo John yajjanga n'ebirango bye mu mutwe ebirango ebitawandiikiddwa ebirango bya kuramize yali mukugu nnyo ng'asobola okujja n'ebirango 5 by then ekirango kyali kya nusu 10 nga buli lunaku bw'akola 5,000 mu birango ebibbe actually teyasomanga mulundi gumu yasomanga session zaabeeranga 3 nga buli session bwabbiramu ebirango bya 5,000 gwe mutwalo gumu n'ekitundu abeera bulungi yeeyagala management ya CBS bwe yakigwamu teweerabira nti management ya CBS eri under Buganda Kingdom Ssaalongo John baagoba mugobi gwate gwani awugulaza omutanda kubanga bw'owugulaza ekitongole ky'omutanda obeera owugulaza mutanda Ssaalongo John baagoba mugobi olaba Buganda esobola okugoba omwana waayo abadde yeeyiiza ng'agifogowazza ng'agifudde abajega ng'agifudde enjega nga tagibazeemu kaabuntu n'atuuka okuyisangamu ebirango byagende yeeyiye ng'ate bamusasula omusaala CBS esobola okugoba omwana waayo ate His Excellency Bobi Wine
gwe bojja ku kiyiiye kye nga tomusabye lukusa nga tokomye obutamusaba lukusa naye ng'oyagala kikozesa ng'omuggo omusaanyi gwomusuubira kukola kyoba management ogisuubira kukola ki. Think beyond naawe otegeera okusukkakaawo ebirango Ssaalongo John bye yabbanga n'abisoma mu lukujjukujju ebirango 5 n'abitereka mu mutwe tegwali muggo gukuba CBS naye yamugoba nti kino kyokola si kituufu tekiri mu mateeka yita mitendere emituufu waakiri tukuwenga commission bw'ofunanga ebiranga ebyo gwe by'ofunye nga gwe ekirango bwe kiba kya 10 waakiri kireete ku ttebo tukuweeko nusu 2 ku buli kirango naye dhani okutufogowaza gobireetere mu mutwe obibbe bubbi obisome nga kampani tefunyeemu ate ng'eri revenue y'omusolo ebala nga gwafunyeemu wekka bwe kibanga Buganda esobola okukola bwetyo ate nga si nkyamu yalinga ntuufu then gojje ku luyimba lwange omantaalireko ate munnange muyimbi munnange ate munnange yasola ate munnange yeeyiiya mbonkutunuulire butunuulizi bameka baalese n'abatunuulira obutunuulizi naye ono akamanyiiro ejjoogo ebboggo olw'okuba nti alina enkolagana ey'ekyama ne Nabbanja. Yes, kino njagala kibategeezaako bannayuganda bannange gravity yakwasaganya musaafiiri simanya mukaafiiri Nabbanja gwe ekyokubeera n'enkolagana enjawulo ne Nabbanja osuubire nti ojja kudda mu birime byange okuule bukuuzi nga bw'oyimba akayimba k'akafeero ne bonneetegeereza kiki ky'ononkola ekyokukolera mbankirina His Excellency Bobi Wine ne management balese abayimbi bangi ne baddamu ennyimba ze naye gwe weebuze lwaki ono yeegadde okukozesa omuggo gwa Natema agumusaanyiseewo va mu ebyo naawe va mu ebyo you a content creator too va ku ebyo byoyogerera ku TV oyina channel gye bayita Simo Official era mugende mugisubscribingeko naye singa nze nzirira video yo gy'okoze ng'okoze n'abo abaana b'otera okukola nabo muganda wange Frank Antambi weteddira enjovu nono mutabani w'omirundi babuule nenzijjayo bujja nenteeka ku channel yange ne bwemba sikuofeninze ne bwemba sikwataakinze will you let it run? Will you let me collecting revenue from your video? Will you let me? The answer is no. Chukate bwe nakozesa ne content wone ngattako kumanyira kinaajabagira gunaajabagira kinaasukka gunaabula omukombi olaba naawe akwata video without much effort n'okwata video oline Kasuku oline Frank Antambi oline Buule ne mwogera bimwogedde mu dakiika 3 ng'omaze okujja uploadinga tweyagala muntu yenna azannyira ku content okubanga kiyiiye kyo byebyo nno ebyatuuse ku gravity omutujju abamu byabawadde kyakuyiga ate abalala byabawadde ennaku ku mitima nga bagamba nti baakoze bubi okugjayo oluyimba lw'omuyaaye kyewuunyisa nti eyalugjeeyo si Ekyagulanyi Robert Sentamu kubanga YouTube channel ze alina abazimumanegingira era bateekwa okuba bali mu nsonga ezo naye bonna beetisse Bobi Wine nga bwe yakoze obubi okugjayo oluyimba lwa gravity kyokka ate ngera abantu be bamu nabo bennyini balina YouTube channel bakimanyi bulungi nti content temusobola mugabana abantu bawera 3 n'atagibwayo YouTube otegeera okusukkakaawo ebirango Ssaalongo John bye yabbanga n'abisoma mu lukujjukujju ebirango 5 n'abitereka mu mutwe tegwali muggo gukuba CBS naye yamugoba nti kino kyokola si kituufu tekiri mu mateeka yita mitendere emituufu waakiri tukuwenga commission bw'ofunanga ebiranga ebyo gwe by'ofunye nga gwe ekirango bwe kiba kya 10 waakiri kireete ku ttebo tukuweeko nusu 2 ku buli kirango